Olwokuna lwa Sabbiiti ewedde, Minisita w'ebyenjigiriza n'ebyemizannyo Janet Kataha Museveni yafulumya ebyava mu bigezo by'ekibiina ekyomusanvu ebyakolemebwa omwaka oguwedde nga gyakakasibwa nti abayizi 6,451 be baagwa ebigezo bino ku bayizi 7,894. Before primary leaving examination results for the public use. Kino kyaleka bangi nga beewuunaganya olw'omuwendo guno wabula ng'ate abayizi 1,463 bo tebaalabikako ekyeyongera okumenya emitima egy'Abannayuganda wabula minisita ayanukudde. UNEP operates under a standard procedure and this procedure during setting examination, during field visit, during marking, during grading of results. Minisita Joyce Moriko Kaduchu nga yavunaanyizibwa ku byenjigiriza ebisookebwako awadde lugogo mu kusunsula abayizi abagenda okwettanira omutendera gwa siniya ng'akiikiridde minisita w'ebyenjigiriza n'ebyemizannyo Janet Kataha Museveni era nga musanyufu olw'abo abaayise wabula nga n'abaagudde abawadde amagezi. Head teachers, let's inform and sensitize the parents of learners who are not able to proceed to secondary education because of poor PLE results. That government of Uganda has given them second chance to benefit from UPE capitation grants and they can repeat P7 in UPE schools. Nga abayizi beteekateeka okudda ku masomero Sabbiiti ejja, minisita alabudde amasomero ku nsonga ey'ekirwadde ekya Mpox. To take the necessary precaution against Mpox disease. The Ministry of Education, together with the Ministry of Health, we have issued guidelines to all schools on how to manage and respond to the Mpox outbreak in your various schools. Wabula atabukidde n'abaddukanya amasomero ga gavumenti agakyasolooza ensimbi ku bazadde kw'oteeka n'okwongera ku satifikeeti eyaweereddwa ekitongole ki UNEB okuva mu NBS. This illegal action of charging compulsory fee in USE and converting classrooms and laboratories into boarding facilities. These are undermining government objectives under the USE policy. Uganda National Bureau of Standards has just recently accredited UNEP with a certificate of compliance with international standards. ISO. Bo abasomesa beetabye mu kusunsula abayizi bategeezezza nti enteekateeka egenda bulungi. Twakoma ku bubonero 10. Tukomye ku bubonero 12 ku bawala era ne ku balenzi bubonero 12 n'omwaka oguwedde awo wetwali. Okusinziira ku performance y'omwaka guno yakalwibe mu katono. Funye abaana abawera nga 206. Okunoonyereza kulaga nti ebitundutundu 88 ku buli 100 eby'abayizi b'ekibiina ekyomusanvu abaatula ebigezo baayita bulungi nnyo era ng'abayizi abasiniya esooka basuubira okutandika okusoma ng'ennaku z'omwezi 17 omwezi ogujja era enteekateeka y'okubasunsula ekomerezebwa olunaku olw'enkya. Nze Emmanuel Kenya ku Lwaggudde TV.